ekibuga Goma kiri ku muliro abayeekenga bagirumiza mannyo okuwambira ddala ekibuga ekyo. Abantu mu kibuga Goma weekend yonna bagimazeeko nga badduka kutaasa bulamu bwabwe era abayeekera bano beewaanye dda nti ekibuga Goma bakiwambye. Newankubadde nga amagye ga gavumenti ya Congo gakyawakanya ebyokuwamba ekibuga Goma, abayeekera balabiddwako ku nguudo ez'enjawulo nga balawuna ekibuga ekyo mu mbeera ey'okulaga obwannannyini. Abantu abawerako beesibidde mu nju zaabwe okumala ennaku 2 olw'okubwatuka kw'amasaso okumaamidde ekibuga ekyo wakati w'amagye ga gavumenti n'abayeekera abafunze ekyonga. Amalala getufuna agagamba nti abayeekera era bawambye n'omukutu gwa rediyo ya gavumenti oguyitibwa RTNC nga guno guyina ettabi mu kibuga ekyo era kaakano byonna ebifulumira ku mukutu ogwo abayeekera babivunaanyizibwako. Olutalo lugenza okutuuka wano nga minisita wa Congo w'ensonga ez'ebweru kyajja akyasanguze nti gavumenti ya Rwanda yasindisa amagye gaayo ku nsalo za Congo nga yambeeko abayeekera ba M23 okuvuunika gavumenti ya Congo. Gavumenti ya Rwanda we bituuse tekyegaana byogerwa nti yevujjirira abayeekera abo wabula kyeyeekwasa kati eyogera kimu nti yeesasuza olwa gavumenti ya Congo ebadde esusse okusekeeterera ginaayi ya Rwanda. Embeera bwetuuse wano omu ku batabaganya mu nsonga eno pulezidenti wa Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto akubye ku njuyi zombiriri zirise ebyokulwanyisa n'asuubiza nti agenda kutuusa abakulembeze abamawanga gombiriri ku Lwokusatu luno bagonjole ensonga zaabwe mu ngeri ya kisajja kikulu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Kabaka bongere okujjumbira ensisira z'ebyoobulamu Ssaabasajja Kabaka azabategekera beetangire n'okujjanjaba endwadde ezibatawaanya olwe banayinza okwekulaakulanya mu bintu ebiwerako. Katikkiro bino abyogedde Obuganda bweteekerateekera olusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation olunaku lw'enkya ekyengera mu ssaza Busiro. Kabaka yatugamba okukola enteekateeka ezinaza Buganda ku ntikko, naye ekisinga obukulu mu nteekateeka ezo bwe bulamu bw'abantu. Era ne Kabaka mumulabye ebbanga lyonna nga tugamba okussa mu nkola enteekateeka ezirongoosa obulamu bw'abantu be. Kakati ekitongole kya Kabaka ekya Kabaka Foundation kirina enteekateeka y'okukuba ensisira z'ebyobulamu era omulamwa gugamba nti tubeere balamu, tubakoowoola mujje bakebere obulwadde obwa kookolo n'akatungulu mu basajja. Ate obulwadde obwa katungulu mu basajja nabwo obulwadde bwa kookolo, abakyala baba ne kookolo mu mabeere, baba ne kookolo ku mimwa gya nnabaana. Era obulwadde bwa kookolo bwe bumu ku bulwadde obusinga okutta abantu mu Buganda ne mu Uganda. Weewaawo n'endwadde endala bajja kuzikebera, tugambe entunnunsi, abamu gye bayita pressure oba sukaali, n'endwadde endala zijja kukeberebwa naye nga essira liteekeddwa mu kujjanjaba kookolo. Awo nno abantu ba Kabaka mwenna mbakoowoola. Katikkiro yeeyanzizza nnyo omwana wa Muteesa olw'okusiima n'ajjanjaba abantu be ku bwereere. Twebaza nnyo Ssaabasajja olw'okulumirwa abantu be, era Omuganda agamba nti bw'olaba kaabirako naawe oyongera kukaaba. Awo nno muveeyo mujje babakebera endwadde naye okusinga obulwadde bwa kookolo n'akatungulu mu basajja tubeere balamu tukolere wamu ffenna tuze Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ssebwana e Busiro Charles Sirinza yeeyanzizza mu zzangoma olw'omukisa gwawadde abantu be okubajjanjaba ku bwereere. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obujjanjabi era nga tuli ku mulamwa ogwa ffenna tubeere balamu. Ssaabasajja Kabaka yasiima amasaza ge mubeeremu ensiisira z'ebyobulamu. Essaza ly'e Buddu lye lyasooka, kati okutandika n'olunaku lw'enkya kutuuka nga 29 tugenda kubeera mu ssaza ly'e Busiro. Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation Edward Kagwandagala agambye nti ebyetaagisa byonna biwedde. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna njagala okubategeeza nti ekitongole kya Kabaka Foundation kimalirizza enteekateeka zonna ez'okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Busiro. Kaakati ekisigalidde yemmwe beene bagenda okujjanjaba okukeera ennyo ne mujja wano ku St. Joseph's Catholic Church ekyengera. Ffe okutandikira ddala ssaawa 2 tujja kuba tutandika okujjanjaba abantu ba Kabaka. Abamu ku bakulembeze n'abatuuze mu ggombolola y'e Kawempe mu kibuga Kampala batabukidde abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda ku nteekateeka zibaliko ez'okuddamu okulondesa mu kujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North ekyalimu Muhammad Segirinya. Bagamba nti abakungu balemereddwa okwoleka obwerufu mu kalulu ke bategeka.
kinajjukirwa nti yali omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekyo Muhammad Segirinya yali amanyiddwa ennyo nga Mr Update yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno mu ddwaliro Ensambya mu ddwaliro Lubaga. Amateeka agafuga ebyokulonda galagira akakiiko k'ebyokulonda okujjuza ekifo kyonna singa omubaka wa paalamenti akibaddemu ava mu bulamu bw'ensi eno oba singa aba mu mbeera etemusobozesa kukiikirira kitundu ekyo wabula ebbanga terina kusukka myezi 6 wabula kino kiteekeddwa okukolebwa singa omuntu oyo ava mu kifo ekyo nga ebbanga erisigadde lisukka myezi 6. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno paalamenti yawandiikira akakiiko k'ebyokulonda okategeeza nti ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North kikalu era olwalira abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwamu ssentebe waako omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama bagenze e Kawempe okwogerezeganyaamuko n'abatuuze mu kitundu ekyo abakulembeze n'abantu abalala ku nsonga y'okujjuza ekifo ekyo. Abamu ku bakulembeze n'abatuuze mu kitundu ekyo beeyambisiza omukisa guno ne balangira akakiiko k'ebyokulonda olw'emivuyo egisukkiridde mu kulonda. Hanifa Karadi piriza bannakawempe mwenna abakubi ba kalulu mutambulira ku programu eyo mugende mwewandiise. Twagala abantu bavudde walala kujja kukiikira abantu ba mu kitundu kyaffe. Twagala abantu ba Kawempe betegerera ensonga zaabwe. Abantu abamu batandise dda okufuna amayumba muno, batandise dda okuyingira enkalazo ebyokulonda ng'ate si bantu ba mu kitundu kiruwa. Lwembaluusa Muhammad kubanga tulabye ebiseera bingi Amagye poliisi benyigira mu kalulu ne bakyankalanya. Kunaaba kusaba kwange okulaba nti poliisi n'Amagye this time round tebabeera involved. Basazaamu ebyava mu byokulonda mu polling stations 13 mu Kawempe North nga bagamba nti wabaddewo omuvuyo. Mu ngeri emu n'abatuuze mu Kawempe North bemulugunyizza olw'ebikozesebwa okutuusibwa ng'ekikeerezi mu kitundu ekyo nga n'olumu tebimala. Kati kompyuta zisaasaganyiza abantu omuntu tamanyi mwatandika ddi mwatandika ng'abiri abantu ne bekibizibu kompyuta lwaki tubagula zimala. Amannya gange nze Sheikh Mahmoud Serwanga imaamu w'omuzikiti gw'Wambogo. Buli lunaku mbeera mu audience y'abantu nga 5 buli lunaku naye abululu bwatuuka essaawa 8 naye ng'eggulu bwatuuse dda ekizibu ekyo munaakikolako mutya. Wabula omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda bano abakakasizza nti ku mulundi guno akalulu kagenda kuba ka mazima era ebikozesebwa byonna byakutuusibwa mu bwangu era obwenkanya bwakwolesebwa. Fenga kakiiko tugezaako nnyo okulaba nti bye tukola bya bwerufu ekituuka okutambuza biki ebigenda kukozesebwa mu kulonda ku lunaku olw'okulonda era tubasaba nti abeesimbyewo w'ebibiina by'obufuzi musindike engabo zammwe weba representatives bajje balabe ebintu tubitika tutya wetubitika biragawa. Olukungaana luno lwetabiddwamu ne Dr. Sali Simba ng'ono memba ku kakiiko k'ebyokulonda era Commissioner w'akavunaanyizibwa ku byokulonda kwe kuwanjagira bannakawempe nti bewala ebyokukuubagana n'obuvuyo obutera okubeera mu kulonda. Okusinziira ku nnambika y'akakiiko k'ebyokulonda efulumiziddwa okuddamu okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Kawempe North kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu era ku lunaku olwo akakiiko k'ebyokulonda kaakujjuza n'ekifo kya kansala w'ekazo Angola Ward A oluvannyuma lwe yali mu kifo kino Yusufu Kigundu okufiira mu kabenje. Akakiiko era kategeezezza nti okutimba enkalala z'abalonzi mu bifo byombi kwakutandika nga 10 okutuusa 17 omwezi ogwokubiri ate okuwandiisa abaagala okuvuganya ku kifo ekyo kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 26 nenga 27 omwezi ogwokubiri. Olw'okuva nga 27 ogwokubiri okutuusa nga 5 omwezi ogwokusatu akakiiko kakwetegereza ebiwandiiko by'abo abeesimbyewo okunoonya akalulu abeesimbyewo okuvuganya olw'okunoonya akalulu kutandike ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri okutuusa nga 11 omwezi ogwokusatu. Akakiiko k'ebyokulonda era kalangiridde nti okulonda kwakubaawo nga 13 omwezi ogwokusatu. Ministry y'ebyobulamu esattira olw'obuvujjirizi bw'ebitongole by'Amerika obwongedde okusalika oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'Amerika omuggya John Fred Donald Trump okulagira ebitongole by'Amerika okusalira ddala obuyambi obuweerezebwa mu nsi endala naddala amawanga agali ku lukalu lw'omuddugavu. Donald Trump yalagira nti ensimbi ezisindikibwa mu mawanga amalala okuva mu Amerika zeekenneenyezebwe era n'alagira n'ensimbi eziyisibwa mu kitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna World Health Organization nazo ziyimirizibwe. Trump yalagira nti ensimbi ezo kaakano zaakuyisibwa mu bitongole by'Amerika okuzituusa mu mawanga ag'enjawulo okuli ekitongole ekya USAID ekya PEPFAR n'ebirala.
wabula olw'ekiragiro kino ebitongole nga USAID byatandikiddewo okuyimiriza emirimu gyabyo mu Uganda era n'abamu ku bakozi b'ekitongole ekyo abaali bawandiikiddwa ku mirimu baasaliddwayo ku mirimu gyabwe. Amerika y'emu ku mawanga agabadde gasinga okuliikiriza Uganda mu by'obulamu naddala mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya, okulwanyisa akafuba n'omusujja gw'ensiri n'ebirala. Dr. Diana Atwine, omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu, agambye nti batandise okusala amagezi okunoonya abalala abayinza okubakwatirako mu bizibu eby'enjawulo Uganda byolekedde kaakano n'okuziba eddibu eribaddemu Amerika mu buvujjirizi mu kitongole eky'ebyobulamu. Oba ebintu bye badde bateekamu essente nga biri critical, tugenda kubiristinga tulabe essente ze twetaaga, tutule fenga gavumenti tulabe tuwe tusobola okujja ssente tutandika okukola ebintu ebyo, kuba tetusobola kuleka activities eziri critical nezibeerera katugambe badde batuwa eddagala ekyo tekijja kuleka, tujja kunoonya ssente tulabe nti obuweereza bugenda mu maaso. Ebirala ebibadde biri ambiguous si tubimanya omanyi nabo babadde bayinamu ebya wastage nabo bennyini babaddemu n'ebizibu byabo. Dr. Diana Atwine mu ngeri yemu agambye nti newankubadde abavugirizi okuva mu Amerika abasalise baakusigala nga bakolagana n'ebitongole ebirala ng'ekittavu ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekiyitibwa Global Fund n'ebitongole ebirala ebitakabanira okukyusa ebyobulamu mu nsi yonna. Ebyo nga biri bityo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta Bwabulwa asinkanye omubaka wa Amerika mu Uganda William Pope ne babaako ensonga ez'enjawulo zibagaayagaayamu. Ensinkano eno eyindidde mu maka g'obwa pulezidenti entebe akawungeezi ka leero era yeetabiddwamu omubaka wa Uganda mu kibiina ky'amawanga amagatte Ambassador Adoniya Yebale n'abakungu abalala. Wabula ebyogeddwa mu nsisinkano eno bikyali byakyama. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup, eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City, essimu 0704 80 1905. Omuntu gw'oteresa ekiraamo kyo ateekeddwa okubanga mwesimbu nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Mu tteeka lya Uganda ery'obusika, omuntu yenna akoze ekiraamo akkirizibwa okukiteresa abantu bano wammanga. Registrar wa kooti, High Court, omuwandiisi wa kooti enkulu, kisobola okuteresebwa Administrator General, ekiraamo kisobola okuteresebwa omukulembeze w'eddiini, atugambe father oba bishopu, kasitabeera nga mukulembeze wa ddiini oba haji oba sheikh. Waliwo mu Amerika afiiridde mu kabenje akakudde mu disitulikiti y'e Kanungu n'abalala 3 babuuse n'ebisago eby'amaanyi. Afudde ye Shulman Harrison Evan ow'emyaka 40 nga mutuuze mu kibuga New York eky'Amerika ng'abadde yajjako mu Uganda okumalamu ebbanga eriwerako. Kitegerekise nti Omumerika n'abadde atambulira mu mmotoka Toyota Land Cruiser namba UAM 271U ebadde evugibwa Alpha Dadaire ng'ono alemereddwa okusiba bw'atyo n'ayingirira olutindo lw'ekyeshero. Ababuuse n'ebisago eby'amaanyi kuliko Zachary Avayu wa myaka 39 nga mutuuze w'e Pennsylvania mu Amerika, Jeremy Frederick Wright ow'emyaka 25 nga mutuuze w'e California mu Amerika, ne Alpha Dadaire ow'emyaka 33 ng'ono abadde dereeva nga mutuuze w'e Wakiso. Abafunye ebisago baddusiddwa mu ddwaliro lya Bwindi okwongera okujjanjabwa ate nga y'emmotoka etwaliddwa ku poliisi y'e Kihihi okwongera okwekebejjebwa. Omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Michael Kananura agambye nti okunoonyereza kutandikiddewo.